نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى آتاه اليقين. أما بعد، فيا أيها المستمعون أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل القائل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mikwana banungi mwenna basembedde mu Jumaa ey'olunaku olwaleero, buli omu yisa emikono mu maaso osooka weebaza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'omukisa gwakuwadde nti ishta min aljumaati almaadiya, owangadde okuva ku juma eyayita ila hadhihi aljum'a alhaadira, paka kutuuka ku ssaawa eno nowanga hadarta aljuma, ejjuma eno ekusanzeewo nga enta hayyun turzaq, oli mulamu ng'era Allah akugabirira. Ekyo nno kya bbeeyi, n'atakoma ku ekyo Allah wakhtaraka, n'akulonda mu bantu abangi abali mu mbalala, abangi abali mu kibuga wano, n'abangi abali eyo gy'osula gye wavudde okujja okukola mu kibuga, n'akulondayo litahdura aljum'a, gwokuba ng'osala essola y'ejjuma. Kathiran min annas, bangi nnyo mu bantu nga bonna Allah abawadde as-sihha wal aafiya, abawadde obulamu obulungi, batambula bulungi, bali bulungi, nga bonna bali maledadi saana malembo, talina kimusumuwa n'ekimu, naye nga ma hadara aljum'a, zituuse essaawa mukaaga nga waali era alaba. Lakin taraktumuhum oba taraktumuhu, omulese bubalesaawo nga bali ku maduuka, abalala munshagilun min umuri dunya alfaniya, bali bize nnyo mu nsonga bo ze balaba nti ze zibagasa, ebyensi naye ng'ate bigwawo, era bali bize nnyo 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 nnyo. Naffe tuli wano ate tulimu abo abatono nnyo Allah subhanahu wa ta'ala baalonze. Fashkuru rabbakum, mwebaze Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyo, tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'omukisa guno gwatuwadde. Saba Allah atwongere omukisa gw'okusaala essola ez'ejjuma endala. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize era tuwa obulungi olunaku olw'ejjuma, atuuse ne ku jjuma eddako. Allahumma amin. Nga tuli mu bitonde ebikyassa era ebimusinza, nga tuli mu abo abakyalemedde ku kigambo kya la ilaha illa Allah. Kalimat ajdadikum, bajjajja bammwe baali ku ekyo. Ibrahim baali ku ekyo, Isaac, Yaqub baali ku ekyo,
Ismail Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama bali ku kigambo ekyo la ilaha illa Allah bajjajja mwe bali ku ekyo bamogo n'abo abafuuka ensonga obusiraamu fuuka nga nabo bwa nsonga mwankole awonna abasajja abajja nosaasaanya eddiini bali ku ekyo Allah abasaasira ababo obulungi bakwata obusiraamu buno ng'eryanda ne bayimirira mu kaseera akazibu ennyo oba oliawo bakubaawo wandibadde olemesebwa olaba tulemesebwa just lwa nsonga ya ssente ne tugwamu ne tuvaamu n'obusiraamu n'obusuulawo lwa mukyala mulungi tabika just nnungi ya mukyala nogaseeka nina okugenda n'omukyala ono sijja kwogera tribe zaabwe noga nina okugenda n'ono n'olamu just bitiibwa family kuwasa mu first families mu well to do families ogenda olabanga omuvubuka abadde asaala essola ettaano nga taraka diina liajli azawja liajli annasab olw'ekika olwa family olw'omukyala gwakoze eki gwalabye n'olw'embeera yonna saba Allah tusaase ya rabbi abalungi abaagalwa abasajja abaatukulembera bakwata obusiraamu buno nga babukutta ng'eryanda mu kaseera akazibu ennyo tigiti al-akharuna غادروا من بيوتهم تركوا ديارهم بالك amayumba baleka amataka wano wengine ne bajja no mwankole nenga nsiko we bajja nga tebalinayo baŋŋanda genda osinukisolo wankole wano obusiraamu okusaasana mwankole abalala kutilu tegedde battibwa naye ng'ekibasisizza just din ala taarifuna tarikh ashuhada timmani ensonga za shuhada wali basegulu ligamba and others abasajja abaali ensonga obusiraamu okubanga bunywera nogamba oba kufa tujja kuttibwa mu mbeera ki n'olwaliro wayitibwa shuhada timmani ebyaliwo mirembe gyayita abasajja bakwata obusiraamu ng'eryanda which lessons do you pick nga gwatudde mu masjidi wano olwaleero lessons gyofuna ng'owulidde ku bigambo amba au akhbar ezaabo mawulire gaabo abaatukulembera abasajja abo okutuuka abasiraamu gaali maanyi gaabo walladhina jaau min baadihim yaquluna rabbana ighfir lana walikhwanina alladhina sabaquna biliman fabasigaddewo abazze oluvannyuma tusigala tukyabasabira tugamba bugambi ayi allah waffe tusaasire tusonyiwe ne baganda baffe abaatukulembera mu bukkiriza abaali ensonga ffe okuba abasiraamu mwankole muno ili mwankole mulimanyi naye ffe abo abaafuuka ensonga bonna basaasire era bonna basonyiwe saba allah basaasire era akkiriza emirimu gyabwe allahumma amin munula mumasjidi muno kindeeta kukyusa kutuba ndabanga emyaka egirimu envi mitono mulimu emyaka egisinga obungi bavubuka okitwogera ku mbeera weekyolowooza tulabe rijal aw shaban aw shabab hawla rasul sallallahu alayhi wasallam tulabe nga gwe omuvubuka ovunaanibwako ki mu kirasi gy'osoma university gy'olimu mu kufuluma university kwakafuluma mu mulimu gwakafuna nga gwavuga booda atannaba kuwasa oba wasizza emyaka gy'olina kyekyandigwanidde gwe nga gwe muganda wange omukwano gwange omulungi omuvubuka insha allahu taala maybe tuyinza otambula ku mbeera weeki eyinza otugasa ennyo nga abali mu masjidi muno biidhinihi wala nsaba allah wataala wemu ekyokuyiga era allah abeerenga tugasana ebigambo ebyo allahumma amin amarhala ganjawulo allah agogerako mungu ayogera ku marhala agawano mu mugongo nayogera omuntu stage ezza gyayitamu tegedde innakum tattakiruna min darin ila darin muva mu stage ende mugenda mu ndala nayogera ku stage omuntu gyamala wano nayogera ku stage thumma sabila yassara ey'oluvannyuma nga allah agondeze ekkubo n'ayita mu kkubo lyayitamu okutuuka ku nsi naye stage allah n'agyogerako ey'obuto mungu agyogerako wonna mu quran ekitiibwa then n'amaana ayogera ku marhala makulu ennyo emyaka gino egy'ekivubuka n'ayogera n'emyaka emikulu egy'ekikadde ne zaabu
abakadde bano abasajja bakulu ge baba balina niyo olwaliro katwogere ku myaka egi ogu abogerako nomusoto kaafi ekyafaayo ekyo nesula okubanga etuumibwa soto etuuma kaafi boogera ku bavubuka abaali abalongoofu baali bavubuka bato abaaleka okusinza ebitalina kusinzibwa ne bavaayo ne boolekera bagende banoonye bwe balina okupractisingira eddiini awati oluvannyuma Allah n'abagerera bibyabagerera ne bamala ne baza okukola oluvannyuma lw'ebbanga right naye nga baali banoonya bayimiridde ku tawhid ne bamala ne baza okukola oluvannyuma lw'ebbanga ate nga Allah akyusa dde ensi rijal baali bavubuka bato abanga bayogerako kitegeeza amarhala g'ekivubuka Mungu agamanyi era agoogerako nnyo era agaagala nnyo naye kikyakyetaagamu etujja okulaba insha Allahu taala mu myaka gino emyaka gyo gy'olina nabbi yawangalako ne basahaba nga balina emyaka gyegimu ng'egigyo nabbi yawangala ne basahaba nga balina emyaka gyegimu ng'egyamuzeeyono ng'egyoli tebawera na 6 bali mu masjidi tebawera 10 bali mu masjidi abasigadde bonna bavubuka naye bonna nabbi sallallahu alaihi wasallama yawangala nabo allahumma salli wa sallim wa barik alayhi ne kaifa ta'amala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yawangala nabatya yakolagana nabatya na kiki yabagamba na biki bye bakola abavubuka ebyo ebituusa okubanga umma n'olwaleero esobola okubanga ebajjukira watwogere kwani ayitibwa Abdullah ibn Abbas hablu hadhihi al-umma gamuwulira ibn Abbas asangwa okuva e Makka ogende Madina ng'ayina 3 sana emyaka egi bamuzalira Makka ibn Abbas agende Madina nga huwa ibn 3 ng'ayina emyaka emeka 3 gyokka nabbi yasalanga nabaawo ngabaana bato nga tebava mu layini esooka wano ya nabbi bayimiridde ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bazajjira ku mugongo si Hasani yekka si ne Husaini bokka Abdullah ibn Zubair yali mwana muto myaka gyegimu Hasan ne Husaini bonna baali myaka gyegyo right Abdullah ibn Abbas naye waakyo baalinga bajja emimba ne bazanya ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu myaka egyo nga basembera mizikiti nga bajja mu mizikiti ng'obubaka bukka bonna nga bugwa bubi wano egyo emyaka gy'ebirungi okukwata buli kisa ekijja nga bakikwata mu muzannyo nga bakikwata mu kusaaga nga bakikwata mu mbeera nga sinneetegeke nti eri awo concentration yaabwe mbo tebeera nti gwewe uliriza nnyo uliriza ebeera mu kuzannya mu kusaaga we batyo mu kuleera bulungi mu kubasembeza mu kulya nabo switi nga byonna obyogera bigwa bubi wano era obaka bwakkanga nga message yonna etuuka butereevu ne bakwata Quran ne bakwata hadith nabbi agenda okufa sallallahu alaihi wasallam nga Abdullah ibn Abbas ayina emyaka 11 naye mwogerako ekigambo kino before that nabbi yamusabira dua n'agamba Allahumma faqihu fi ddiini wa allimhu ta'wil nga ayina emyaka 3 nabbi akisomera edduwa eyo nga mwana muto Allahumma faqihu fi ddiini wa allimhu ta'wil abamu mbayigiriza kyoba abaana tebakwatako mu mitwe n'ofulumya oti ennyumba ogiyingiramu olinga mubbi olinga atagenze wuwo n'ofuluma ki tufuluma bwe tutyo tuyingira late tufuluma ali very early tetulina budde n'abaana tetuboninga n'abaana tetumanya mize gy'abaana tetumanya maanyi g'abaana baffe tumanya weakness zaabwe ziri zitya anaakwata mangu anaabitegeera omwana ono ali ABCD obunafu ebyokusoma biri bitya such things are very important mu mwana ng'akula naye nga taata gwoyina obi finding out maama ina obi finding out gwe kennyini nonengera omwana agenda okuba omululu ow'omutuube agenda okweyagaliza yekka gwowa switi neyagaliza genda okabe
mpaako naye gwomuwadde sweets gwomuwadde sente nomugamba mpaako nagaana otegeera agenda kuba atya nomanya ogenda diiringa naye otya omuteekamu embeera egwanidde community ebeerenge mufunamu mu maaso ng'afuuse musajja mukulu mugagga alina sente alagira alina ebiragiro nga ye mukulembeze nga yayimiridde mu nsonga zaffe ez'eggwanga ez'ekyalo eza community ez'eddiini nga yayimiridde mu nsonga ezo tayimu egenda tuuka nga yabirimu bitandikireyo mu buto aba mbitegeera nabbi saa salama agamasuuli yagakola ku baana baatazaala abajjanga mu masjidi ne bazanyira ku mugongo ne babeera kuli nga bavuga embalaasi nokulumu ngaali ebiseera ebimu ng'atadde esenyu ku ttaka n'amalawo close to an hour subhanallah nga ali awo tadde ekyenyu ku ttaka balowooza nti nabbi oba afudde abamu ne bajjayo n'emitwe aba mbitegerekeka aba mbitegeera naye nga bonna abaleka bazanyire ku mugongo bamala okuvaayo nga babadde bavuga embalaasi bavuga emmotoka bali ku vum webakuba n'okkuba tegedde kasaba abulira nti bavuddeko ng'avaayo ng'asoma rabbi gafilli ng'amala addayo nga bazannya waatu yali sallallahu alaihi wasallam n'abaagaza omuzikisi ne basembera n'abasomera edduwa n'asomesanga nga batudde awo musomese abaana bammwe mukole ebirungi nga babalaba mweyise bulungi ng'abaana abo babalaba alright mweyise bulungi byemukola byonna abaana babiraba kuliko bano abakusa omuzigo ogumu mugenda ne mugenda mu nsonga z'ekikulu ng'abaana babalaba n'omusinga nange ali ku mizigo abitegerekeka obaera akutiikuta abaana nga babitandika dda olaba nga obwana bulina ebirowoozo bya kikulu omunengera busumbwa banne waabwo kyalaba ewaka mami neddadi kye bakola naye kyayagala okukola kubanga mami neddadi bakikola ebyo byonna butafaayo ku baana kufuna muntu mulungi muvubuka agenda tambuza kumene nabbi saa salama yatambula nabo ng'abassaamu empisa abassaamu ensonyi abassaamu eddiini ng'abassaamu okukola abalaga umma wenyina okuba ne bakwata ebigambo ebyo byonna wano ku mutwe byonna nga bibeera wano ku bwongo hakadha rabbaita auladaka naawe wotyo woluŋŋamiza ababo temutulako na baana edduwa tebamanyi edduwa zammwe tutulako na mwana kuseka nako naye tamanyi maama aseka atya taata aseka atya kale maama ye aseka ni taata aseka atya bukumanyi ngaaji busungu oli mukambwe buli kaseera obeera mukambwe nojja n'obanja emmere nojja n'obogolya maama kuba tabaddewo tomusanzeewo ate omusiŋŋaanya ng'olina ekyetaago maama taliiwo nojja n'oyumba mwana naakulanga akulaba oba ogola buboggozi taadda mweterezi abitegekisi tutambula Abdullah ibn Abbas nabbi amusabidde edduwa mu myaka gy'alimu ekyobuto akuze emyaka 13 nabbi afudde naye nga naakufa yagamba nti aburu hadhihi lumma omugwa gwa umma eno ro olujegere oba omugwa gwa umma eno gwemulina okwekwata iri mu yonna mugi oyo temugenda kubula nga mwekutte kwa Abdullah ibn Abbas at just 13 years wamala okufa nabbi saa sallama Abubakar yakwata enkasi wakwata enkasi n'abeerawo emyaka 3 n'afa Umaru najja n'akwata enkasi olawezeza emyaka 16 Umaru yamusembezanga wano nga tayogera kigambo nga Abdullah ibn Abbas ya tamubuuzizza nga wamma nabbi yagamba atya tusomere ng'abakulu bali balaba abayisizaamu amaaso n'abagamba nti ono nabbi yagamba tumwekwateko obulamu bwe bwa Umaru bwonna nga mukulembeze nga Abdullah ibn Abbas amutadde awo ku myaka 16 ng'asalirawo umma eno nga umma eno eyimiriddewo nga n'omukulembeze okuntikka obusiraamu mu nsi Umar ibn Khattab yekutteko oyo gw'olina emmeka ani akwekutteko
olina emeka biki byokoze nga bisobola tutambuza tutwala mu maaso okuleka otutwala mu bikaali bya firimu okuleka otutwala mu mipiira okuleka okukusiŋŋana ngaoli ku street onywezezza otadde bwana oli mu minyigo n'ebisigadde kikyokoze mu myaka gyo nga kiri constructive kigasa umma kikyokoze ngaoli ku TikTok it adds value ku community ku society ku nsi yo ku family oba ku dini emyaka gyo gyolimu giyina impact ki eri community eri society eri family yo eri abantu bo eri edini oba bitegerekese so niwo muntegeera bano baali bavubuka bato ne bawangana ne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bafuuka ab'ensonga emyaka gy'ekivubuka musobola okukoleramu ebinene bingi ensi eno ekyuka n'abavubuka mwe musobola okulungamya ensi eno mwe mukoleera ensi eno mwe muzimba ensi mwe mulwanira ensi eno mwe mulwanira umma eno mwe njegere mwe maanyi gaffe buli kimu kyonna okyasobola okukikola katutwale muzeeyo nolunuma olugamba yabazimba kalinange enaseeka omuzikiti olwatutwala gwe tuba tubanja ebyo amanyi gammwe mugamalidde mu biki kubazaala kusiba bupapula amanyi gammwe mugamalira mu biki mudusa ennimbi temulima amaanyi mugataddewa tulina pulaani za kuteekawo nnimiro bakadde bo bajjajjaawo baali myaka egyo gyolina nga balina ensuku bazimba n'okuzimba at 32 years toyina mukyala tozimbye towasiza at 40 years toyina kyokoze kitambuza nseni oba bitegerekesi oyo omu ayitibwa Anas ibn Malik. Anas ibn Malik radiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam amala okusenguka yasoka sindika before kana nasenguka sindika yo muso ambone omayi e Madina that time ngeyitibwa Yathrib. Yathrib kitegeeza musujja mwalimu omusujja mungi nga buli agendayo alwala omusujja kyovula taata wa nabbi yafa aba Madina mama wa nabbi yafa aba ludda wa Madina omusujja ogwo gwattanganya abantu ku kkubo era bonna abasinga babazikangana ku kkubo wabitegerekesi ye taata wa nabbi wennyini awali omuzikiti taata wa nabbi wennyini awali omuzikiti gwe Madina we bamuziika wamukiwulidde saba Allah atuwa bulungi taata wa nabbi wennyini awali omuzikiti gwawa gwe Madina we bamuziika awo era waliwo empaji zibalagirako nti wali saba Allah atuwa bitegere ebigambo ebyo Allahumma amin. Nabbi asenga okuva Makka ogende Madina asingana mulimu abasiramu mubbo mwaliwo omukyala bamwetanga Rumaysa binti Milhan gwe tumanyinga Sulaim maama wa Anas ibn Malik yasiramu ku kusiramu kwe kwanjawulo n'ebibye byanjawulo nnyo she's among omukyala oyinza okugamba nti ebigambo ebyo okabitambuza umma byokka bikulungamya okutegeera ku stories z'omukyalo oyo oluŋŋama naye nabbi amala okusenguka n'alengera nga abantu bonna batwala nabbi ebirabo bamwaniriza naga ne nabbi muwadde ki naye nga alina mutabani we kitaawe yafa najja naga ya Rasulallah sirina kirabo kyesobola kukuwa naye hatha unaisun ono mutabani wange bamuyita Anas ibn Malik ayina emyaka 10 mukuwadde abeere nga akuweereza ayiga empisa n'eddiini nga bijja ku ggwe hatha unais ono Anas ibn Malik n'akulya ewa nabbi ng'amuweereza n'asoma eddiini Anas ibn Malik bwe tujjako hadith we baali nga bakamuleeta bamutuuzizaawo ne banne bali emmere nga ye abavuga awali ennyama wakwakwata ng'ennyama emmere ayoola njoole tayina ki nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam nga bamaze okulya ya gulaamu vubuka oba omaze okunaaba mu ngalo bisamillah genda okulya emmere gamba bisimillah wakul biyaminika liisa ddyo tovuwera liisa ddyo wakul mimma yaliika lye ekikuli mu maaso
ebyo ku lunaku lwennyini lwe bamuleeta nabbi saa sallama lwabimusomesa najja naffe n'abitusomesa. Anas bin Malik at just 10 years n'olwaleero the table etiquettes ziva mu hadithi eyo. Abaganda zebalina traditionally wana abantu baffe zebalina twatuulanga ku lujjuliro nga bajjula emmere nituulaawo ne bagamba toswankula totuula wooti tuula bulungi bamwankula mutya mmwe timwakulira ku nnaga ne ku dining naye babassaamu empisa. Omuntu yakulira ku lujjuliro olwo tasobola kuba mubbi kubanga empisa ezaali awo n'obugumiikiriza nga bakuwa emmere ne bakuwa supu nga tebakuwadde ebifi n'olengera abakulu babawadde ebifi nakulengera ng'otunda mu sowaani y'abakulu naga tebatunda mu sowaani z'abantu ne bagaana otunda mu sowaani z'abakulu ne babigaana eva nga bakussaamu mpisa. Omuntu oyo yakulira ku lujjuliro nga yalukulirako tasobola kubba ssente z'abalwadde ba siriimu nakafuba. Ne bamuwa minisitule azimbe eddwaliro embarra alizimba, ne bamuwa essente z'okukola enguudo tasobola zibba. Eyakulira ku lujjuliro empisa zonna ezi administrative okwekusa kwonna mu nsi muno kutandikirawo ku lujjuliro. Eyo yessomero eddene lisooka. Muddeemu abaana mutuleko nabo mbayigiriza empisa. Balya batya, batuula batya, right? Teekako ky'osobola, lyako ekimala, topinduka. Naye ne muteekako emmere ne bagirekako. Eno wazanya game, eno walaba TV, n'ali ku kompyuta, mmere n'asuula. Be baana abasuula emmere kasasiro nga waliwo amasikiini abanoonya ebyokulya. Timbasomesezza mpisa. Omuntu akwata atya ekintu ekyebbeeyi nga waliwo omuntu asula enjala, waliwo ali ku street, waliwo atakiyina naye omwana asudde busuuzi. Akola mukwasa ati n'alyago n'akola ki ate yakubye atagenda kumalawo. Mubagambeko mubategeeze mubeera nga ya mukwano nungi nga nabbi yagamba ya gulaamu muvubuka gwe samillah gamba bisimillah ogenda okula emmere wakul biyaminika liisa ddyo wakul mimma yaliika ye kikuli mu maaso. Tosobola kulya kitali kikyo, tosobola kubba, tosobola kumpanya, tosobola kulyazaamanya. We bakuwola obizaayo, owewola ozaayo. Tosobola kulya bilyazaamanya tosobola. Olwalira abaana bammwe temukibasaamu nga bakyali bato. Nolwekyo mbagamba mikwano gyaffe abalungi, as we look at that age, teva buvi mu bbanga n'ebirungi byayo ne bigwa. Buli kimu kyonna kikolebwa bukolebwa naye nga abakikoze abattaddemu empisa mmwe bazadde. You have a great role to play. Mwina omulimu gw'amaanyi gwe mulina okukola okuzza ewaka empisa eddiini, okwekusa, okwekola byonna ebyo, okulowooza ku bannaffe obutaagala ebyo byonna bitandikiraawo. Anas bin Malik watugamba n'aweereza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam for 10 years. Nabbi agenda okufa nga Anas bin Malik alina emyaka 20 naye nga byakozaawo bingi ne hadithi zatusomesa mpitirivu yali muvubuka. Bagamba ani? Kale kambagamba yono Usama ibn Zaid Nabbi sallallahu alaihi wasallam abawaali nga waliwo bakamanda Abdullah ibn Jarrah, Abu Ubaida ibn Jarrah, Abu Ubaida ibn Jarrah yali mulungi nga mulwanyi. Waliwo bakamanda wali abalwanyi. Khalid ibn Walid yali mulwanyi, to mention but a few. Naye nabbi nga tannaba kufa sallallahu alaihi wasallam yateekateeka ejje n'aliwo omuvubuka w'emyaka 16, just 16 years. Bamuyitaani Zaid, bamuyita Usama ibn Zaid. At just 16 years n'agamba nti Khalid ibn Walid you are no longer commander, kati gwe kakkana. Ono muvubuka yabaatwaza n'abasindika mu lutalo oluzibu ennyo. Nabbi n'afa ne batagenda. Era omala omuziika Bakari n'ateekateeka ejje eryo asooka asindike ejje erikulembeddwa Jaish Usama, erikulembeddwamu Usama. Mbuuza ku myaka gy'olina basobola okuwa komanda nga n'okusaaza abantu ewammwe waka kikulema? Ku myaka gy'olina
basobola okuwa komanda, basobola okuwa nga gwakulembera ensonga, nga gwe chairman wa kino, nga gwatukulembedde mu kino, nga gwakuli ebya finance ku muzikiti, buli kimu kinayinda abasajja bakulu. We bali, but we are learning from the experiences. Tulina okukola nga webali batuwabule nti engineer Sheikh Imam ali wali nsoma kutuba, right? Muzee ali wali ajja kugamba enkya ABCD. Kutubadde wetukyo ng'osoma kutuba nga muzee atuddawo nga mukadde watuddawo nagamba nti Sheikh Dawa muwalimu kola ABCD, tebagamba bati bantu nokutereeza. Ono myaka 16 bamuwadde okuleadinga an expedition olutalo nga basobola okuwa. Kikyogasa eno ku myaka gyo, amaanyi g'olina gayamba muki, kikyokozeewo. Abaana b'ozaala ng'omaasa mu maaso, ozadde muono n'ozaala muono n'ozaala muono, olina abaana Mangalita muzaddemu, ozadde mu Tawusi, ozadde mwani mu Mary, ozadde buli kala yonna ogirinamu abaana. Buli mutala gw'ogendako, gy'ogenda ozannyira omupiira, gy'otwala ematooke, gy'ogenzeeko, buli wamu wonna newoosize ku lumba ozaalirawo, ne ku lumbe mu kufiirwa era ozaalirawo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kyekigaana okuwasa, kyekigaana okukola ennyo. Osobola okuba nga olabira famire yo, owasa omukyalo owokubiri n'owokusatu, amaanyi gonna g'omala nyino ng'olyawo, oyo n'owona future, oyo n'owona basika ba eno tebalina musingi. Abagenda tosumbuwa enkya, ombuuze gwani naye nga yakulembera Samuel, yakulembera mukwaya, yakulembera muki, naye nga alina amannya ga Umaru, alina amannya ga Kamadi, alina amannya gani nga abamuzaala basiraamu. Lwaki ottawaanya? Amaanyi go ng'olina mangi, lwaki wakozesa mu mbeera nga nnungi n'okola nnyo? Allah n'omusaba teremu baraka, ojja gaggawala, ojja kufuuka bannagagga nga tomanyi bagisempala. Saba Allah basaasi nabo bali bafuuka ne bakola oluvannyuma n'abaana bagamba nti katuule just 40 years nga balina tirings. Why don't you retire at 40? Have that plan, please. Obusiraamu bwetaaga omuvubuka alina bigger picture, alaba community ng'ogirowolereza, olowoleza mbarra, olowoleza bushenyi, olowoleza gy'osibuka, gye bakuziika emitooma, right? Obunyaruguru olowolerezaayo beyond. Njagala nzimbe w'eddwaliro nga nze ndizimbye, njagala nzimbe w'essomero like our fathers did, like our elders did. Njagala nkolewo kino, njagala nkole ekisaawe, njagala nkole recreation center ng'abantu bakuŋŋanda wano, right? Have those visions, please. Be a big dreamer and a dream achiever. It's what we want. Buli omu asobola okukyuka nti ati zebanzaala ndi mwavu, sobola kugagawala, sobola kukola kino. Everyone who can. You were once a poor person from a poor background, but you can make your own future. You can make your own destiny. Teri agenda kuvunaana bakadde bokuzaala ng'oli mwavu, but bagenda kuvunaana gwe okufa ng'oli mwavu, bagenda kuvunaana okufa ng'olese abaana 43 tebuliiko maama. Monna buli omu ali awo ati babaleeta bwe buno obwana balese bambi omugenzi, bugende luddawa? Amaanyi walina mangi gakulema okussa. Bavubuka mmwe mubeere ba mugaso mu umma eno. Oyo bamutuma okuliiringa olutalo ku myaka 16, wene meka sembyeyo n'ondowooza babiri, sembyeyo omusajja n'omukyala, Mus'ab ibn Umayr, naye yo muwanvu naye bitumujjamu bitono. Asiramukanga maama we mumbejja banene. Just take an example nga maama we ye Janet Museveni, Janet Kata Museveni nga yakuzaala, n'osiramukanga Janet yakola ki? Yakuzaala. I'm just using it as an example. Simukakkanya temuntegeera bubi. Take an example. Family gye lyavaamu nga banene babitiibwa bamanyikiddwa balina ssente. Mus'ab ibn Umayr yayambalanga engoye nga ziva China, special order, customized,
n'ayambala engatto nga zeezo n'aba n'akawonga kekake otowatega ni Mus'ab yayiseewo muwanvu muvubuka mulungi yasinga abavubuka bonna okulabika obulungi n'okwambala mu Makka. But what happened? Yasiramuka ku myaka 19 at just 19 years. Kuyina emeka uli beyond that age. Nasiramuka maama wa mwagala ennyo. Just imagine mualawa mutabani wa Janet Museveni asiramuka. Imagine agenda gamba atya ne status Germany. Just imagine. Right? Understand me and quote me well, please. Njagala kuntegera bulungi. Just imagine nti asiramuse reaction ayinza kuba na reaction efaanana etya. Nabali weba kyo webali mama namusibira mukomera namusibira samuya nagano muwe mmere omwana nalemerako mama asibye nagasigenda kulya kati oba nfaka nfe omwana anameddeko agenda wa Muhammad. Finally omwana mama awulire lunaku lusooka talya olwokubiri olwokusatu gamumbite Mus'ab najja asiŋŋaana mama afe enjala naga mama yakulemega kwerira mmere nze kyenalabye sisobola kudda mabega nagamba ekigambo kimu la ilaha illa Allah sisinza masanamu kati nsinza Allah nanyini kutonda nsi naggulu enanyini kuntonda aninako obuyinza bwonna bwensinza mama gwe mama wange kwekitiibwa era sikukakkanya la ilaha illa Allah kimbalira neyongera Musa mama alye emmere bakwemmere olye naddamu naalya emmere mukazi wattu. Mus'ab n'agenda ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati baba kyali mu Makka ku bay'atul aqabah al-ula ey'eyitawo ey'okubiri sajja baava Yathrib ne bajja nga baagala nabbi bamwagala agenda asomesa obusiraamu e Madina. That time nga buyitayo Yathrib nabbi n'abawa first ambassador awwal safir ambassador asooka bamuyita Mus'ab ibn Umayr muvubuka at just 19 years wene Meka ne bamutuma n'agenda n'akola omulimu n'asiramula bakabaka babiri. Saad ibn Mu'adh omusomeko oyo gwowulya gwebagamba nti weyafa arushi ya Allah yenyinya oyo ye musiramula shahada yajimu. Owokubiri Asad bonna baali babika byanjawulo naye nga bakabaka banene naye muvubuka muto yabatetenkanya ne basiramuka. Bwe basiramuka obusiraamu ne bwogera mu Madina nabbi n'asenguka ng'alina farm ground. Muvubuka muto wa myaka muto yasindikayo Abubakari wadde Umar yasindikayo muvubuka muto. Mulabera olwo yammwe gye muyina that you have something to add. Right? You have a role to play. You must. Please. Mbasaba mubeere basajja balungi bavubuka mmwe mu myaka gy'olimu gyaliwo baswaba nga bagiyina era abali mu myaka egyo bakola ebyetaagisa. Ensi eno ezimbibwa bavubuka. Abavubuka mwe mugenda mwe basika b'ensi eno mwe miti emito mwe mugumiza ekibira. German batika abantu olwairo bagaba omutuuze. Canada, Japan bagaba omutuuze. Kati bonna bakadde temukyalina bavubuka banoonya bavubuka bagende babeezeewo ensi. Kikwongera okulaga rolo yammwe gye muyina muzimbe ewammwe muddeeyo mulime mukole biljid. Mubanga oyita mu mbeera yaki digito oba oyitira it's okay. Tambula n'omulembe nga gutambula tambula n'ogwo naye kola ebigwanidde tokola kwonoona muwasi mubeere bampisa mmanye bakadde bammwe wemmanga muli mukulembeze nga bano katonda temubagoba bugobi bwemuti nedda ne mubasenda busenzi muyigire ku bbo mpolampola babawo obukulembeze obutambuze ng'ate muyigira ku bbo mpolampola nga muli bampisa nga temubasika busirimbali temulwana. Saba Allah bwobitegera ebigambo ebyo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
twogedde ku basajja naye omukyalo ono mumanyi ensonga lwaki nabbi yamuwasa ku myaka nabbi gyamusizaako ensonga yali enkulu yali muvubuka agenda kubaawo emyaka mingi alina okusoma bino abisomese umma bamuyitanga Aisha binti Abubakar maama waffe min ummahati almuminin Aisha ku myaka gye bamuwasizaako bamaze omumuteekateeka ng'omukyalo omukulu kati azze mu ddya kuba nabbi wamala okumuwasa senga we Sofiya musaba naga nti ani mumugoba ebya senga ndi bino nno bikulu okubitegeera senga we Sofiya musaba naga nti mumuteeketeeke naga namuteekateeka ebbanga lyamalayo namukomyawo nga mukyala akuze ne bamugamba abitegeera bagamba emigaso gy'abantu abalina experience ku nsonga abanaabuulira bano basobole okuguma tegete oli alowooza nti marriage is a bed of roses buli omu wati walowooza it isn't right challenges empitirivu ezirimu bano balina okubuulirirwa balina okuyiga kuffe kummwe they must learn from the elders singa jangu obuulirire nyonnyola abaana bitambula bitya ajja okujja mujja ng'amanyi bikolebwa n'ebigenda okubaawo ebiri positive ne negatives challenges difficulties then n'obwangu n'essanyu byagenda okufunayo otherwise ajja biddukamu naku bbiri ng'omwana asuddewo obufumu Aisha bamaze okumuwasa abadde ne nabbi sallama for those years agenda okufa nabbi Muhammad sallama nga Aisha ina emyaka 18 18 Aisha nabbi n'agamba sallama nti khudh nisfu hadha ad-din musome mujje ekitundu ky'eddiini eno half of it nga mugijja ku maama wamwe Aisha half of this din tugisoma ku Aisha khudh nisfu hadha ad-din nga mugijja ku maama wamwe Aisha subhanallah yawangala emyaka 40 nga nabbi amaze okufa nga basahaba bonna abasajja abakulu abavubuka abakyala bafukamira mu maaso ga Aisha n'abasomesa eddiini mukyala gy'oli eyo oli wa mugaso gy'oli oba just kwetera ku TikTok nga olaga fashions nga wonyenya akabina n'amabeere ogawanisi oli wa mugaso eri umma eno do you add something ku community olina value ku community yo mu kyalo kyo mu basiraamu ewammwe waka w'ozaalibwa and so on ku ggwanga have you added something ono yali mu myaka 18 n'asomesa for 40 years agenda okufa kalina emyaka 58 oyo Aisha oyo Hafsa muwala wa Abubakar nabbi amuwasa nga alina emyaka 11 naye nga yafumbirwako baawe n'afiira mu lutalo nabbi sallama n'amuwasa yali mukyala dhakiya mugezi ng'akwata naye Aisha yali mukyala mugezi zensonga lwaki Allah yamugamba amuwase ne Hafsa yali mukyala mugezi at 15 years ne bamuwa yali yafumbirwako mbaka that statement baawe n'afiira mu lutalo nabbi n'amuwasa naye nga mukyala mulungi n'asomesa Qur'ani esinga yakkira wa Hafsa nga mukyala aina tafsiri wakola aina ta'wil wakola akunyongera Qur'ani nga kukwata Qur'ani nga aliyati yasomesa basahaba gwani gosomeseza nga n'abaana abo bakulemesa swala nabo bakulemye okusaamu empisa bali awo twagala abagambako tetamugamba ku mwana wange temukuba mwana wange tuli mu ebyo naye nga gwe abakuza nga bamaama bonna bamaama bakukyalo saba Allah tubitegere bigambo ebyo fenna tuli ba mugaso ng'abavubuka abakyala ng'abavubuka abasajja mu nsi muno tukozese ekyo Allah kyatuwadde naffe abaliwo abakuze mu myaka tongera okubuulira n'okuwawula emyaka gino inshallah taala tubasemberere twogere nabo olulimi lwabwe mpola mpola bajja kukyuka mpola mpola tujja kufunamu omulamwa ogenda tugasa inshallah taala tuzimbe embarala bakubiriza okukola ennyo twe mu nsi y'okusabiriza wanda okwata mukwasa embizi watwala ku parliament mu poor youth look at that poor youth buli kaseera
ninga bonna basoma, the so called poor youth bonna basoma, bambadde n'amasuuti bakubye, bonna bambadde bulungi, bakwata bubunankani bukaberege, bakwata buzzukulu bwa Dawudi bakutwala ku bunankani, mbu tetulina mirimu. Ani agamba? Kitaawo bamutwala n'agenda n'abeera omukinjaaki ng'asula wa mukoddomi we, bamujja mu kyalo, kitaawo akuzaala oba jjajjaawo bwatu yajja okugaggawala n'awasa maama wo nga tayina, yamuwasa ku kiwempe ku kirago, n'awasa nga alina omupolisi ogumunakaki, n'atandika obulamu bwatyo. Ng'olinda kutandika kuzimba kuvuga mmoloka nnene, osooka owase, osooka olandika okukola, oyagala atandika na ssente nnyingi zive mu gavumenti. Ani agamba nti zisobola okubaamu ensonga? Bagenda zikuwa, ogenda kuzirya ne banakuwa obukadde 100 zigenda kugwawo. Tomanyi science wa ssente zifunibwa zitya, zikuumibwa zitya. Don't call yourselves, don't consider yourselves poor youth. Do not, please. We are beyond that. Toli mu ebyo ne tulimu abo ne tubadde community nga njevu, bonna baavu. Buli muvubuka ayagala kukola ki? Buli munnabyabufuzi kyayagala kyakukozesa, buli ayagala kyakukozesa, buli mugagga kyayagala kyakukozesa. Bagenda batwala mu bisiyaga, tugenda Canada, tugenda luddawa, batukozesa bisi, tuli mu bisiyaga, abalala bawala batwala kukoza amuwa, bwetu kyo tuli mu ebyo. Naye olemeddwa okukola, olemeddwa okukola ebyobuvunaanyizibwa, olemeddwa okumanya omulimu gw'olina okukola, olemeddwa okumanya nti wentunda kasooli, wensiika paani, wensukiramu akaduuka kano, wenjojo wensena amanda, wenfumba akatogo, nja kufunamu akasimbi, ntereke 2000 buli lunaku, wenkuba engatta eddagala, Mungu ajja kumpaamu sente. Let us learn. Bonna abatuzaala tebakola mirimu gya bbeeyi, gyali gya wansi, but emirimu egyo bakola gyabafuula ensonga. Basingana nga bagagga basinga obungi olwaleero, bonna bakola mirimu gya wansi. BMK Allah musasiri ikala katanga mputa togera ku aji katimbo Allah naye musasiri anda kuliya bakaga mu kikube eri Kampala yalinga awo ng'atambuza kasooli na muwogo kurerwe wanasima ni bakaga bamu baji Sempala basuka mu kibuga nayo nga betenkanya n'abasigadde bangi. Buli mwaka gwendo gamba ayina olugendo nga lwakinaku lwakyavu, sente ze siza kugwa bugwi, siza kunyenya mutinga gwa jambula, mutinga nyenye miyembe nedda. Bavubuka mu muyigo kola kyetuliwo okubeeraawo nga tulina okusabiriza. Message yange badde eri abavubuka mainly ninga njagala mutegeere nti obuvubuka bwe mwina obukozesa kufunamu ensonga insha Allahu taala. Abasajja abakulu mubuulire abaana bano, mwemaba mulimu abaana boozaala tojja bagamba bagambe please invite us, invite some she's Seka mwali mukasule ngao n'abalala, please invite some people to talk to your families inshallah taala. Niye bana basomye boninga batasomye muwodde emirimu bonna bononi ajjamu emitwalo 40 buli lunaku mu business n'agawa omukazi malaya, najjamu emitwalo kadde kalamba omuwala agala kadde 5 agala simu iPhone n'akwata ajja mu business gwe gyozimbidde ebbanga weereza tolya na bulungi toyambala na binki ajjamu ye bujja n'agenda n'adigira n'abaana ab'obuwala fakiti mbabuulirira abaana abo. Learn to talk to those kids. If not, funa abantu abavunaanyizibwa abalala abasobola okwogera n'abaana abo nesijjaffe wekyo bade complex nenga nsanfuna mu ekyokuyiga inshallah taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارض عن ساداتنا خصوصا منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والكفرة والمشركين. اللهم اهد الكفرة